Baleza ku mukutu naluwalira divine nze nalonkawala na mirembe zatuddewo okubanga tusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ndi wamu ne Nalongo Nalubaale. Tusinzidde ekifo mirembe ebugabo Ssese. Kale tubasanyukiddeko nnyo ate era ne tubaneeza nammwe bannaffe abapya. Ekigambo ekyo beera nga okifunako. Ekigambo subscribe nakyo beera nga okinyigako awamu n'akade. Kale nno munnaffe ojja kubanga owagidde empeereza z'omukutu guno. Era kansiime bannaffe mwenna abeekumira ku mukutu guno ate ne muterekerayo comments wansi awo n'ebibuuzo eby'enjawulo bye muba nga mutusindikira ku inbox. Tusiimira ddala nammwe abakola contributions ez'enjawulo eri omukutu gwaffe guno ogwa Nalubaale the Divine. Nammwe bannaffe tubasiima nnyo nnyo ddala. Nalongo, olunaku olwaleero omwana yanteereddeyo ekibuuzo ne ngamba nti bwe naaba nfunye omukisa n'okusinkana emboozi eno tugiwayeemu. Yagenze mu inbox yange n'ambuuza ekibuuzo kino. Ono omukyala ayina omwami we era ng'omwami we bazze bayita mu kaseera ak'enjawulo ng'amubeererawo mu kino na kiri. Akadde nno kaatuuse, okiwulira, ng'amugambye nti ayagala bagende ewa ssenga. Kale wakati nga bagenda ewa ssenga ayagala amutongole. Officially babe nga bakiggala ng'enjogera y'ennaku zino bw'egenda. Kati nno wakati anti awo ffe we tujjiramu. Wakati ng'ebyo byonna bigenda mu maaso ate abadde alina munnembo atera okujjanga mu birooto bye n'amweyoleka ng'amugamba nti bino byonna ebirungi n'essanyu ly'olimu nzeeyo. Era zzenga amweraga mu bubaka obw'enjawulo. Yeeraga mukyala. Kati babadde bakyali awo nga nno munne obwo ono fiyansi we. Mubayisa ba fiyansi? Ate mwe mubayisa mutya? Fanti eno omanyi omulembe ogwaffe tubayita ba fiyansi. Kati this person aba agenda okufuuka officially nga mugenda kutayinga note aba fiyansi wo. So fiyansi ng'amaze omugamba ensonga eyo ate yazzeemu n'afuna obubaka kuona amuwa obubaka n'amugamba nti ebyo byonna obituuseeko lwakuba nze era byonna osobodde obbiyitamu lw'amaanyi gange. Kale nno oba onaagenda n'oyo omuntu wo mu maaso weetaaga omutegeezi nti nange gyendi. Nalongo omwana yaleseeyo obubaka obwo mu inbox yange. Kale mu bubaka obungi obwabaddemu nagambye tusooke tutunuulire mu nsonga eno. Awo wenkubuuliza Nalongo, when is the right timing ku muntu aliko empewo tukiyite tutya? Bajjajja. Obudde bwali badde butya obutuufu? That right timing to tell your partner nti ekituufu nze ndiko bakama bange oba ndiko bannaffe we tuyita. Kale ensonga eyo yeekuleesezza olunaku lwaleero. Byonna bibaamu. Hello. Mulinti eyo bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mwenna era nembebaza okwekumira ku mukutu. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale byonna bye mutuusaako engalo. Mbatumiddeko abali mu mawanga ag'enjawulo. Mwebale kuwagira nkola za mukutu bannange. Kale tubaagala nnyo. Bwe tudda ku mulamwa gwa leero, omulamwa ngwagadde okwo kubanga bantu bangi basanze ensasagge wakati nga bayingira embeera ez'okubeera nti bafumbirwa oba bawasa. Kino ekintu kituuka ne ku basajja. Musajja afunye omukazi ono wa Bayibuli my dear, talina bw'omwawula ku Bayibuli. Naye ng'ate omusajja bambi nga yaliko bajjajja. Kati ne kiba nga kifuuka kizibu nnyo eri
abantu bano omu kubanga asobola okugamba munne nti munnange waategedde ewaffe eyo gyenva ebintu tubikola bulala. Kati nga kikaluba nnyo nosanga omukyalo ono nga naye bambi embeera y'emu gy'ayitamu, musajja munaddiini nnyo, oluusi sina munaddiini gye bali abalubaale ng'omutuukako n'akugamba nze saagala kuwulira bintu ebyo mu matu gange. Nga si munnaddiini naye nga munnaddiini nga mulubaale naye nga yeewugguusa ayagala kulaga nti ye si byakola si byaliko naye ng'ewaabe balina n'amasimu. ne wabaayo n'ono atabiwulirangako n'ono tumwogereko. Atabiwulirangako. Omwana wa maama, omwana wa taata. Ono omwana gwe njogerako be bano abaana abakulira mu mbeera z'e Bulaaya. Ne wabawa wano ng'ekituufu embeera ye mwe yakulira ya Bulaaya. Kyogera ku baana abategeera okulya ebintu ebimu bino. Obimanyi bisaagala kwogera ate bagambe n'akaakai pizza. Kapizza ako tekalina buzibu naye obuzibu buli wano ku kubanga komumanyiiziza throat. But once in a while mugira ne mwetwala out ne mukalya. Kale abaana abaakulizibwa ku mutendera gw'e Bulaaya, abaana ng'abo baba tebalina kigambo. Omugamba you have jaja girl ayogera amannya g'abagrandi bali. Nedda nsooka n'obuuza mu luzungu bajjajja babayita batya? Anti bo tebabagamba empewo baziyita batya? Anti bakiyita eya. Kati munnyonnyole mu luzungu kwati ati olina omunnyonnyola mu luzungu. Nina omunnyonnyola mu luzungu nti nnyinnyonnyola mwana nti nina empewo nnyonnyola patina wange. Patina of course kati omusisinkanye olina okumunnyonnyola nti olina empewo. Okay, I go like kati ndi wa guno omutendera gwegondi ogw'omulembe oguliko kati. Okay. Anti nga nzija mugamba bebe no wabisegedde. I have air. Air? Yeah. Yeah. See, the air is good. No, and then I go like, baby, nedda ekyo si kyenkutegeeza. This air I'm talking about, it is so different. Of course, yeah. You make it different. You make it very different. Love, no. I mean, baby, this air even talks. Yeah, because there are birds here. I can see there are birds, you know, the lake, the trees. Of course, the sound has some voices. And the next thing, I'm so confused. I don't know what to do, sincerely. Kubanga, omuwala gwennyonnyola, ye baby wa WhatsApp nnyo. Omulembe kale guno gwaffe gwa TikTok. Nga ye ekituufu bamukuliza ku mutendera gwa Bulaaya. Kati ng'ojja mugamba, you have air, ye empewo ejja okulowooza. Kale kati beera ngo. There is this one. Ono yes wa TikTok. Waaki. Wa muwina. Okay. Ogenda munnyonnyola omugambe. Mukwano. Munaye ndiko bajjajja. Omanyi bwakugamba. Mbuulira. Oliko bajjajja ate gwe nkwagadde. Kitegeeza ngenda kufuna bangi si gwe wekka. Ngenda kufuna gwe ne bajjajjaawo. Ate ofaayo nze nsobola mwenna nja mubakalaka. Omuyaaye omugamba embeera gy'olimu gy'olina bajjajja ng'agamba nfunye babiri igwe ne bajjajjaabo kati nsookaani. Kale embeera ng'eyo Nalongo gye twaliyagadde obenga otutangaazaamu. Anti tugira ne tuddako mu mbeera eyo bino ebintu bihappeninga it's real. Bituukayo eri abantu mujja kulowooza nti mu kifo ky'okutuukira ku mulamwa ate tudda mu nsonga endala naye nga bino ebintu bihappeninga in the real world. Abantu bamanyi empewo is air. Waliwo oli akugamba nja kukalakata ne bajjajjaabo. Kale nga ye akyogedde jokingly nga tamanyi nti ky'omugamba kya nsonga. Okitegeera. Omugamba baby nfuuka akugamba nange ntera okufuuka. Wentuuka nfuuka. Kati naye Nalongo lwaki tetutaasa n'oba ng'otubuulira butya omuntu kadde kyakatuufu. When is the right timing for this thing? Oba omuntu yali kikoze atya? Omanyi mu nsi muno buli muntu abaako ne kyayagala. Era buli muntu abaako ne kyeyeetaaga. Ky'osobola okutuulawo n'ogamba I can't do without this. Come on. Oba afuna busente bwenkana ki oba kinayi. Naye nze amata go nina okuganywa. And unfortunately, eri ebintu ng'ebyo tebibaako kkomo. You can't say nti nina okuganywa naye ngenda kuganywera emyaka 2 ndekera awo.
So goes omukwano. Omukwano nga guzze eri omuntu tosobola kukiwa limitation. Naalongo tunnyonnyole ku nsonga y'omukwano kuba bw'oba oyagala omuntu ono oba oyagala owangale naye ebbanga lyonna the rest of your lives nga muli mwenna. So oba okola buli ekikola ki ekyetaagisa. Naye amaka mangi gasasise yakuuma byama. Abantu tebasaana bajjajjaabwe nga kyama. Kakati abantu bangi balina empewo zino, abantu bangi balina ensonga ez'ebyama eyo ewaabwe gye bava. Naye munnange beesanga nga bakikuuma nga kyakyama. Najjukira tulina zino empewo endiza ppate. Endiza ppate. Ky'ogamba waliwo ezirya ppate n'ezitera osigala eno mu kasubi. Exactly. Okay. Ba tunnyonnyole ku mpewo ezirya ppate. Empewo ezirya ppate z'empewo z'okyala nga wakatuuka wantu n'otandika okwebajagala. Okay. Bya. Bimanya ebyabalubaale. And buli omu is like bannange aliko bajjajja. Kati bw'osanga these ignorance parties bagamba oh sorry you have a heartburn. Nga bagenda nga bakunoonyeza waliwo buno buntu eno onyweko oba baking soda. So that you feel better. Yeah. And the next thing nga kyeyongera. Yoyoninga ndiyoninga. Amaziga gajja mu maaso. And the next thing. And they're like, are you okay? No, I'm not all right. What's wrong? I don't get it. But I think let me go and get some rest. Okay, some rest. Yeah, mba ntambula okugenda. Ekiddirira kiba ki? Ekigobeddu. Toseka. Nga bakubira ambulance. Toseka. Kubanga bino ebintu Naalongo bihappeninga. I know. They do happen. Ate ekiri funny abantu tebamanyi nti out there wali abantu abayita mu mbeera eno. Oba weekyazizza kati naawe nno oli ku party ate nga weetotewa boyfriend. Kapaati ako kayinza kuba katya. Of course oba weetotewa boyfriend. But si gwe muli wa party. Empewo zendiza party. Ze zitaasigadde gye zirina sigala. Yeah, zo zijjira buli wamu. Sokolabe zino ez'abaana ate abo nabo bankolera. Anti oba otuuse nga baleeta caayi nga basooka bawa abaana abato abaliwo. Jjukira gwe oli muntu mukulu. And the next thing otandika okukaaba. Okaabira caayi. Ng'otandika okukaaba ng'osambagala. Nga bantu bonna what's going on. Kati nga w'obamanyi we boogera ng'otandika okusiita ng'oyogera oyagala chai. And the next thing is, oh my God, what is going on here? Okaze kulu. Allah. Woddira engulu ng'oli ku TikTok. Yeah. Olidde. Kakati zibeera empewo ekika ekyo. Naye ebyo n'osobola obbirabanga ebyokusanga. But this family ewangadde 20 years, 15 years, ne bwe ziba 10 years. Omukyala yalwana nnyo akikweka omwami, n'omwami n'alwana nnyo akikweka. Ky'ogamba bano ekibbo nkitereka wa ssenga. Anti abeera awo alina ekibbo ky'esoobo nga bajjajja bamugamba tofaayo tugenda kufunira omusajja ajja kukwagala ajja kukulabirira ne byonna bye twakusuubiza agenda bikukolera. Bweza bajjajja. Then the next thing ng'omusajja ajja wa luzungu nnyo. Ng'ekigambo jjajja naawe tomanyi bwe bakyogera mu luzungu ng'olina kusirika buki. Oyinza obba okimanyi naye nga tolina w'obitandika kati olwo mugambe mbuki. Olina abakwogererako olumu nti otuteera oggwa ebigo. Nti olumu simanya g'oyitirako abaana ne bakaaba. The next time you're going to see me as this toddler akaabira ennywanto really ng'oyagala bottle ebyo ogenda binnyonnyola ani. That's why some people choose to keep quiet. Yeah. Nga tulina wakitandika mbu ejjembe lino we lijja nva mu mbeera nga njagala kunywa omusaayi. Ate ebyo bireke ngamba lino nga mwobamanyi we baboggola mayembe we gaba ku mukyala ate n'embeera naye etabuka. Kwegamba oyinza obboggolera ono omusajja eyakwanye naye n'agamba kiki kinnatutte. Kwegamba bwe gaba gaagala ofumbe tegaboggolerawo.
babirindamu. Anti akabi kali wano wenkubuuliza omuntu abirowoozaamu n'agamba siina ngeri gye ngenda nabbi munyonyola nti ntera okuvaako. Tunaalabira Nti eyo. ndi wa 3 phase vampayalinga. Ayya nti vampayalinga. No. Kati nze in my opinion. Entamu ewulira gusooka. Tugenda kukola tutya? Wano nga wakamufuna akubye American size na height ali eri 6 pack avuga Cherokee. Wow, good looking. Nga be bana abaana b'abandi be baalagira. Ataakulira mu mukka maaso meeru. Okay. Manyo gatukula. Naalongo tukomaawo. Kaakati bw'omala okujja nakugamba nti njagala kutwalako out. Ng'okkiriza. Okay. Twala out. Namutoka mudekinga yaawo mwezi nga gumu for fun. Okay. Kati awo ng'olyoka omira pini. Omala okumira pini bujja omugamba. Wategedde? Sirinzeka. Kiki ky'otegeeza? Ewaffe nze nkulirayo nina bajjajja. Nange nina bajjajja. Olaba jjajja wange batuziikaawo gundi gayaaza. Jjajja wange gy'abeera. Bano abakadde ennyo ab'edda abajja ku mutwe ne boogera. Ntangazaamuka waliyo abatoogera kubanga nze nina but we talk. Ulinga agamba sikutwalangayo jjajja teyakwagala. Bano baafa naawe. Bajjajja abo baafa. Yeah, but they come and talk. Sorry. They come and talk. Yeah, on my head. That date. Yeah, they are. They come on your head and talk. Yeah. What the hell does that supposed to mean? Is Is this some kind of a joke? No. That date. Yeah. They talk on your head. Yeah. So that makes you what? They use my mouth. Okay. Baby, that makes you what? Are you some kind of a freak? No. No, I mean, some dead people from nowhere. I hear they're your grannies and they come on your head and talk. You don't know about it? No, I've never, ever. It's part of our culture. Culture? Yeah. What tribe are you? I'm a Muganda, of course. Can't From you? where? From Masaka. Masaka. Yeah, that's what I heard. And you've never heard of judges? I've never. Then you go and ask your judge. Ask my judge. You ask him about them, then you come back, we talk. Okay. Yeah. That's all. That's all. Okay, baby, I'll do that. No problem. Kakati, ekituufu kiri nti yeetaaga gambirawo. Yesootinge. Either akukkirize ng'abitegedde oba nga tabitegedde, naye ng'omugambye. Mugambye nti obayina. Kati naalongo simba wakati awo. Nga tonna tufumita mboozi eyo. Leka nkugire ekirime kino. Omwami ono omulaba muyinamu essuubi atandaze nti ekituufu ye be bano abaakoleramu ddala talina muwogo wabula ettooke nno ddala. You expect me ngambe omwami ono ebintu bino what if tabikkiriza? Ekyo kirowoozaako. What if ng'abikkiriza? Ne muluzinga. What if ng'abikkiriza? Ekyo you're not certain. Okusinziira ku mbeera ze nze engeri gye mulabamu. When are you going not to lose him? Ddi lw'otogenda musu? Kale at least after some time. Nga nina wantuusiza. Ne kati essaawa eno nze we mufiirwa. I mean, at this time ne wetutuusa I can't lose him. Anti kakati. Nedda naalongo. Olaba mu bulubaale, waliwo kye bayita faith. Mu faith yaffe abalubaale, we believe nti ekikyo kiba ki? Kikyo. Kiba kikyo. Clinging on something ekitali kikyo. However much you try, kiba tekijja kubeera kikyo. You'd rather tell this person nga wakamufuna, nga tonaba kufuna nnyo attachments naye, zigenda kukuleetera kuwulira bubi nga mwawukanye. Either he stays
or he goes. Okay. That's the best solution. Bw'asigala ng'oyisa engalo mu maaso ng'ogamba tineeyanziza bakama bange. Bw'agenda ng'ogamba bweza bakama bange. Ekyo nakyo nkubireko obweza oba omuwonye. Omuntu abadde Okuleka nga andabirira. yakakufuna tuyinza kigeraageranya n'okuleka nga amaze okuzaalamu abaana akulekera abaana obalabirire na biki byonna ebyo. All the hassles that come with bringing up children alone. Okiraba? He would rather live nga mwakeraba. Alongo banange. Nga temunaba creating I've so got much this memories. Excitement gye nnina naye gye yantaddemu. Oh my God. I just can't imagine it right now without him. Imagine it. I just can't. Sikyasobola kuddayo mu kubonaabona. Diro tojja kuddayo. Kubanga nze am assuring you wamanyira alina okubaako kyakola. Ate this time akutunuliranga gwe omulimba. Nti baby, I don't want to lose you. Anti kati bwe buzibu obwo. Obeera selfish. Otunulidde side yo kati gwe tobaze budde ki ye bw'amazeemu, budde ki bwa investing into this relationship okubeera ng'ebeerawo. Now he has to go adde muto anoonye omukazi omulala ate gw'anaabeera naye. Ate this time he's fragile. Alina n'ekyokweraliikirira. Tayagala bakazi baliko air. Owulidde? So omulimu oba omuwadde munene. You would rather n'omugambirawo. N'omugamba munaye nze nnaba jjajja. Okay. Yeah, so you either come or you give up. Then oba oliawo ng'omusisinkanye munno bwe mufaanaganya endowooza na buli kimu ng'ogenda ogamba nti nnaba jjajja naye n'akugamba timunaye nange mbayina. Kansuubire nti ababo banaasiima abange era ne tubeera ffembi kubanga naali kyagadde. How does that feel? Ekyo kyalibadde very okay. Yeah. Naye akabi kali mu kugamba muntu atabitegeera. That's what we are afraid of. Omugambye tabitegeera oba abitidde babimutiisa, yali abiwuliddeko babimutiisa. To women of such kind, people like us, abakazi bwe batyo ojja kuba tebasoboka. Kale, that fear to lose a person gwe waakafuna, the feeling of being in love akufaako, olabye nga gwazadde, akujja wali ewabi woobadde. Kale nakyo kino kituleetera embeera eyo. Kale oba ogamba nti tubikuume nga byakyama. Naye ng'amagezi ago g'otowadde, ate ndabye nti gye biggweera ate omuntu aba ajja yeesibwa bubi. Gye biggweera? Nga badde akikoze nga bwe mbagambye? Ngamba ono akikola n'agamba nti omufiira gye biggweera oba ogenda yeesibwa bulala. Bulala kubanga we are celebrating wano celebrating omukwano gwa mwezi gumu. Okiwulidde? If you lose this person, you have memories of only 1 month. Okay. Okiwulidde? If you lose this person, you have memories of only 2 months. Okay. Ekyo tuyinza kukigeraageranya na muntu gw'omaze naye emyaka 15 nga muteekeddwa okwawukana olw'ensonga nti yakuzudde. Olina ebintu by'atakkiririzaamu era ye tasobola kikkiriza. Era tosobola kubeera naawe. And tosobola kwogera bw'atyo. Agamba omukazi mulogoze bulijjo sikola ki? Simanyi. Yandoga ntambulira ku ddogo. Kale imagine twagenze ewaabwe mu lumbe, ebintu ne bimwogererako. Bane nga takulabangako. Ebintu ne bimwogererako nengezaako omugamba babi nze owuwo nga tamumanyi nakummanya alina akanudde amaaso. No, this is unacceptable. Olwo no bijjidde wano ku bajjajja balya pati. Muli ku lumbe bakubye ennyimba z'abalongo. Awo nomanya muli ku lumbe lw'ewammwe. Nayinza okuba ku lumbe lw'omwami. Okay. Ngeri ewaabwe w'omwami ewali olumbe. Awo kaba kaweddemu akako. Kalabaaye. Kati gwe wagambira nti kisingako n'omugamba. Kati ono omuwa amagezi gatya munnaffe? Kakati ono amagezi ge muwa asooka ayogere ne bajjajjaabe abasabe bamuteeremu obwangu. Kati ekyo ng'amaze okukikola amire ppini ekijja kikole ki? Kijje yeetowaze amugambe. Okay. Bw'aba nga ddala amwagala ajja musaasira.
ajja musonyiwa naye ng'amusonyiira ku ki fault enaaba yiye obanga agamba ya butamugamba mazima in the first place. Jjukira aludde ekintu kino ng'akimanyi yalina ebibbo n'addusa n'abitwala ewa ssenga. Omwami akanya kwoza ye mukazi wange nga wamukwano nnyo ne ssenga, kumbe ssenga yalina ebibbo. Ngenzeeko wa ssenga all the time, kumbe agenze kukwatako mu bibbo bye. Owulidde waliwo ekitatambula bulungi. So this man bw'amanya nti oliko empewo, the next thing aba alowooza nti ne byabadde akwagala tebibadde bya ddala, nti wali wamukwatamu kibadde kikiranga okubira nga bw'awulira gy'okola ki gy'oli. So nga wano bw'oba omubuulidde ate kibeera kyangu aba amanya nti yeeyagalira okukwagala. Kati ate era nno neggana amagezi nago nsaba obe ng'ogatuwa. Omuntu wali muwadde magezi ki ali eyo nga muvubuka, omwami oba omukyala, tetugenda sosola wakati nga batandika omukwano gwabwe. Naddala tutandikire ku baami. Omwami yali kikoze atya ng'akwana omukyala obutamulwisa namutegeeza mangu nnyo ddala nti alina b'ayita nabo bakama be. Ng'omwami yabuulira omukyala ng'akwana obawa magezi ki obawa ensonga eno baali gikutte batya? Ku baami kyangu nnyo. Bw'obeera omusajja n'ogamba mukazi wo nti ndi musajja muganda ddala ddala amanyirawo. Kati olwo wano waba akwana ng'agamba omukazi nze golaba ndi musajja muganda, ndi muganda ddala ddala, ate buzaabuza omukazi amanyirawo nti bano abasajja abaganda abaliko empewo abaagala emmere ennyige. Ne bagibikako akawuuwo ate nga baataddeko erigundi ey'abaana. Kakati empogola kugamba tabamu kwebuzaabuza, ekyo kibeera just automatic. Omanya nti mufunidde ddala. Kati waba mukyala nkwaniddwa, omuvubuka ono oba omwami ono mutegeeze ntya nti ndiko empewo nga tetunnaba nakwemalira budde in a polite way. Nina obuvunaanyizibwa bungi ewaffe. Wazaalako? No, sinazaalako. Naye ate gwalabirira ssengaawo naye bazadde bo byonna nze mbikola. Nina bingi byenkwasaganya ewaffe. Njaga nnyo omuntu alina obuvunaanyizibwa. Musajja aba ateekeddwa okuba nga akitegeererawo. Leka naawe ate okisabise nnyo. Awo mba nkisabise nnyo okugamba nti nina obuvunaanyizibwa ewaffe. Kuba nze njalowooza olabirira kitaawo ne nnyoko, olina bassengaabo, abaana ba nnyoko bano abangi be yajjanga azaala, ne kitaawo bano abaana bazze ng'azaala mu bakazi ab'enjawulo. Kati gezaako okigira omwana omuwala ali eyo, bano abaana baffe babe nga basobola okumanya omusajja omugamba otya nti oliko empewo ng'akwanye. Omusajja nga nkwanye obeera bold enough and you go like munnange nno. Kale nze omwana omuwala muwa amagezi agambe nti munnange nze nkweyagala, nina bakama bange. Nange nina mukama wange ku mulimu. Nze sooyo ozira bano bajjajja bajjajja ababeera n'ebibbo n'embugo ebikapu. Embugo? You mean backcloth? Backcloth. Baby, zino ze bateekamu abafu? No. Zino ze zibeera ewaffe mu kasubi. Kasubi? We even have kasubi. Baby, you mean muyina essabo? Exactly. And so you know essabo, eh? Mbiwulira. I've ever heard people talking about these things nti abantu ababeera n'essawo busimanyi abasawo baganda. Of course, bino buli omu abimanyi nti shrine, not so. So that means you, does that mean you're a witch? No, I'm not a witch, baby. I'm not. Just that I communicate with these judges. You're this person about communicating with the ancestors. Exactly. Over with the spirit. Actually, tajana kugamba ancestors agenda kugamba. You mean you communicate with the spirit world? Yeah, I do. I do. Is there anything you'd like to know about yourself?
Okay. Olaba bameni abo. Their worry is not gwe kubeera ne bajjajja. What is their worry? Their worry is one thing abantu kye batalowoozangako. Banasajja bagezi. They very well know nti omukazi aliko empewo tajja kukusobozesa kwenda. Kyekibateganya. Kati bwabeera bano abateewummuze amanyirawo nti gwe tojja kusoboka kubanga we yeetoolooleramu ogenda kumanya. Nja kubanga eyes in the sky. Kyekibatubuusa ng'agamba sirina gannemesa. Kyasooka okulowoozaako. N'agamba kati what if something comes up nemba nga sisobola kyebera. The judges will tell her an OMG anzise. But I love her. I love her. At the end of the day, love reigns. Okay. So, kasitaba nga akwagala era abawakuwasa. No doubt about that. Kati wekiggwera ogambye omwana omuwala omusajja ono omwami ono banga omutegeeza ate oleme kubanga weesanga mu kaseera akazibu ennyo akulekera awantu awazibu ennyo luli yali asobola okukuleka nga temunnabaako we mwatuuse kubanga ekituufu kiri nti ffe ng'abakkiririza mu bajjajjaffe tukimanyi nti ow'okusigala aba wasigala ate ow'okugenda ekituufu aba wakugenda kookola otya bwe baba nga tebamukwagaliza osika omuguwa n'ogusika n'otuuka n'okoowa ate kyekigaana ne we muba mwezaddemu abaana mwaba okwawukana kamumala 2 bamala ne babasattulula. Kale tosika nnyo muguwa omuntu mugambe either asigale ng'akwagala ng'ategedde huyuwa kubanga bano bajjajjaffe tetulina wabbateeka wakati ng'okukuta wakati ng'otyo ogamba wenywa omwenge ab'omwenge batera oyitirawo olaba wenywa omusajja n'ayitirawo awo n'abuuza ku musajja wano kwegamba n'obeera in that situation. Kale singa bulijjo mukola bwe muti kana kange kaagala nnyo kano ontegedde nze anti n'eddoboozi lyakyuse dda nze kalondoozi ogenda okudda engolo ng'omusajja yakulabisizza dda ate si yekka n'abakazi bino bituuka ne ku bakazi leka naawe bagira ddala n'amugamba ffe tesibona buzibu singa mugula ne muntu wamu naffe effe ng'amakubo tuswaggula ate gawolo kyotomanyi ate ffe okuumye ennyo muwala waffe ono tukwagala kubanga waliwo neyagambye tutwala out kati gwe kyobadde tokimanyi naye tuli mu kwetegeka ku Mande atutwala out naabo nabo gye bali tuva mu bwenzi batukwanye ffe ffe batukwanye omusajja agamba ekiki kale kwegamba obuteesanga mu mbeera ng'eyo baneetwogere ekituufu tukibagambe nti kuba siffe abeeyagalira we don't choose to be this. You wake up and you find yourself ng'oli ekyo ky'oli ate tugenda kikyusa. So please the best way tukyogereko tukibagambe togenda eri musajja ono kumugamba hoping nti he will stay gwe kikubewo nga weewaddeyo ng'omanyi nti either ajja kgenda oba ajja kusigala. Exactly. Naye nga naawe omaliridde bw'agenda akole ki agende bw'asigala asigale nti bweza bajjajja bajja bba bakunjagaliza. Kale bantu baffe tweyanziza nnyo tweyanze genalongo na lumale olw'emboozi eyo gy'oshalinze naffe. Kale beera ng'oshalinga banno bagambeko eyo nti omusomesa aba yatuuse dda ng'ate aleeta ebibuuzo eby'enjawulo ebibuuzibwa mu inbox Nalongo na Lubale the Divine n'abeera ng'abikuddamu ate ng'akutangaaza ku butya bw'oyinza okubanga weegondezaamu obulamu gwe ne bajjajjaabo nga teweekaluubiriza. Kati awo lwaki tosigala ku mukutu gwaffe kuno? Kale ebbanga weekuumiddeko oleme kusubwa emboozi nga zino. Okitegeera ebibuuzo eby'enjawulo abantu bye beebuuza ate bitusobozesa naffe okubanga tufunamu kye tuyiga. Akuume atakumira mpeera weewaawo.